Sebagayaza kuku nti ate nkya banakoola kasooli. Sebakina luwombo nti ate lukira ekibya okuwooma. Nabagamba nti oguzza ku busenze omusango n'otoguzza ku butaka. Nze Kanoonya Juma omulangira ow'Omukerkere asowoddeyo obwenyinga enkandaggo. Ate era omusomesa ow'ekyasa ku mutimbagano. Ndina omusomesa ate omulassangeye. Leero tuli butoola kibbo na mmere. Tuli nkwatanye kalambi na bbira. Mukkirize muwe ekyanyo w'amali bukyawe ennoga naye agende akalanna metooke ekkulu kerigenda n'omumizi. Sebo kanga vubi ensozi oziridde n'abaana obalidde. Tolaba ensasi. Bw'owulira ebigambo ng'ebyo omanya nti mu butuufu si byamannyo wenu. Obanga obadde oluyita lw'amannyo wenu kimyankuye mugabe tubagalidde ate tugwangananyeko ngeri ya mukunjana kirugu. Omanye ebikaawa bisiŋŋana ettungo likira eddonge. Ffe twasookera ddala mu byafaayo okusobolayo obwenyinga enkandaggo ate tugwisanye bwenyinga yo tulabe bwe tuyinza okulandiza awamu n'okukuukuusa oba okutaatira n'okubumbutayira olulimi luno olw'omutanda era tulubumbutayiranga bulijjo. Nze musisi bosa Geoffrey Munabusiro nkonge ya muvule n'antagwira kyeya kimu kiwoowoolo munyogwavu atalina mazzi talya ndi saava kubanga ndi mwana wa Bambejja omukenkufu mu lulimi lwa Ssaabasajja era Ssaabasonyiwa wa lukalu bwomi okwetoloola Ssengendo na Bulamu Sengule 222. Weewaawo okutte ku lutamba nange kankoone ku nsomba bataka wamma ddala lwogombe ng'olwali ku njovu ekavumba. Ddala kituufu. Ddala. Kaakano akanyomero kano kapya nnyo ngenda nakatambuza n'omukulu amanyiddwa nga Munnyogwavu Musisi Bosa Geoffrey omulassangeye. Naye nga n'abamu bamanyi Munabusiro. Naye nga mu kaseera kano tuli mu Kitambiro. Ekitambiro ky'ekitabo ky'olulimi Oluganda era ng'ekitambiro kye tuteetera nakyo bakiyita empisa z'Abaganda. Tugenda kulaba ku mulimu gw'okuweesa. Kituufu. Omulimu gw'okuweesa Kanoonya Omukerkere nsabye oyongere obatanyize ekitambiro kino tujja kubaleeteranga ki bategeere kugamba batulindirirenga ng'ambaga nga bamanyi kye tubaleetera buli lwe tujja. Weebale nnyo naayogeranga naawe. Weewaawo tugenda kubaleetera ku bitabo ebyenjawulo otyo ebitabo ebirimu olulimi Oluganda Zinunula Omunaku waliwo Kikonyogo Mbayiwa Nketa Bubizinga Pawulo Kirimuto Zinunula Omunaku byonna obuzimu bwa Kasooba kwegamba tugenda kutuulanga wano ku lyato tulyoke tulase oluboozi ddala. Tulasa bwe tutambula ojja kuwulira olaba ku mayengo g'ennyanja wekiri owulira ku kayo k'empewo k'ennyanja we kayira. Bino byonna byambalo bya Buganda butereevu kuba kakati kutega kino luno lubugo ate nyambadde luno olw'omusala ate nze neteekawo wano ekizibaawo ati nno lwakugooma kakati era nno n'ekirala nze nsaba abatulaba era abatugoberera akanyomero kano bakaagale nnyo bakateekemu ssente batuwagire mu kanyomero kano balabe tutabaweereze mulimu bwe kiri n'omukeerera amwenye kakati essuula eno ya 23 empisa y'okuweesa. Weewaawo wuliriza ebyafaayo. Omulimu gw'okuweesa guli bwe guti. Ssebo baasooka kusima mayinja ag'ebisibosibo oba ebisibosibo atamwawo ag'ebisibosibo togategedde nkakasa geega amayinja amagonvugonvu ge gayitibwanga ag'ebisibosibo. Weewaawo amayinja ago ge gayitibwanga amatale. Bwe baamalanga okugasima ne bagatwala mu kifo we banaagafukutira. Kati okwatamwawo okufukuta kyekikolwa ekyokusaanuusa amatale. Naayogeranga naawe ddala. Ate ne basima ekinnya obuwanvu bwakyo nga fuuti 4. Ekinnya ekyo bwe kiggwa ne bategeka emivubo egy'okugafukuta. Emivubo gino gyabanga mizindalo gy'abaweesi egibayamba okupika omukka nga bali mu ssasa. Ekinnya bwe kibeera ekinene bategeka emivubo 3 oba 4 ddala. Kituufu. Buli muvubo n'enkero yaagwo. Kwatamwawo enkero lyeddiba erisibwa ku muvubo. Ayogeranga naawe.
emivubo bwe giggwa ne baleeta ebinyuzi by'ebitoogo bingiko. Kansabe omugoba waffe ow'eryata nsembezeeko awali ebitoogo tubalage ebinyuzi byayogerako mu kitambiro kye tutambidde olwaleero. Twogera bwe tutambula. Twogera eryato lisaayo ku nnono eno Buganda si yakwepankira kwe bannyini. Erimuffe bannyiniyo ate baana b'abataka. Ate tuli bavubuka abamalirivu. Soko balagawo ebinyuzi. Ebinyuzi bye boogerako bye bino. Eryato lwakuba nti lisiira ebinyuzi bye bino. Ebinyuzi by'ebitoogo. Buno era tubuyita obunyere. Obunyere buno bwe bagendanga bakutula buno. Antusiza awali ebinyuzi ebingi ate nga dda ebinyuzi bibino tuli mu kutambira. Twogera bwe tutambula ekitambiro tukitambira bwe tutambula. Kanyomero kabya nnyo abakopakopa tebasobola. Era ebinyuzi mubiraba n'enkero yaagwo emivubo bwe giggwa nkutegeezezza ne baleeta ebinyuzi by'ebitoogo bingiko. Bajja babinoga bino ne bayalirira wansi. Ye basoosaayo ne babyalirira wansi. Awo ne bafukamu amayinja. Ne balyoka basamba ettaka ne ligonda ng'ebbumba eribumba. Owulira omulimu gw'abaweesi. Era ne balongoosa enkulukuku obulungi. Ne babumba embiga okumalayo. Embiga eyo kye kibanga ekyoto kyabwe. Era ekyoto we kikoma obugazi. Era n'ababumbi. Ekyoto ekyo ne kikoma obugazi. Era ne babumba kiwanvuwanvu okugenda waggulu nga ebigere 5. Ebigere 5 bakiwanvuyiriza. Naye amanda ago bagajja mu miti egiyitibwa emizanvuma oba ennongo oba emitampindi oba emisese. Awo we bamala okufukako amanda. Omanyi kye bava bafuna egyo emiti kubanga gy'emiti emigumu. Abaweesi baagala emiti egivaamu amanda amagumu aganasobola okusaanuusa. Wano Omukerkere sawa kameramani waffe wano tuli ku nsalo ndowooza eyawula Busiro ne Mawokota. Wano we tutuuse ate kirala nnyo. Wano waaladde bulungi. Temwerabira nti tuyise mu nsomoko tuze tutambira ate tukyatambira tuli mu kitambiro eky'empisa y'okuweesa kye tutandise nakyo olwaleero. Kaakati ne balinda obudde ne buziba. Naye bwe balaba bwakawungeera ne bakikumamu omuliro ne bafukuta ekiro kyonna okukeesa obudde. Bwe batyo bwe bakola kubanga abaweesi tebasobola kufukuta budde bwa misana. Lwaki? Era bajja kukikubuuza lwaki abaweesi tebafukuta budde bwa misana? Ebbugumu liba lingi nnyo. Songa obudde obw'ekiro. Kuweesa ebyuma okw'abajjajjaffe. Nkutegeezezza ne bafukuta ekiro kyonna okukeesa obudde. Mu bufunze gamba nti obudde kkejenge. Naye amatale bwe gamala okwengerera watoka tegede gaba gamyukiridde gonna nga bw'ogatunula kukolaba ng'omuliro oba nnimiza omuliro. Naye amatale bwe gamala okwengerera ne geegatta ekitole ne gavaamu amazzi ne galegama ku bisiriiza eby'ebinyuzi by'ebitoogo ebyasoose mu kinnya. Bino bye twabalaze bino gakulukuta olwo gagenda kuno ku bino ebyasoose mu kinnya. Tukyali mu kitambiro eky'empisa ey'abaweesi. Era ekyuma ekyo ekiba kikulukuta ekyo no kiba kifuuse kyuma ekyo kyayogeddeko owange. We tusangidde n'omusajja ono nga akutte pala akaata ako kayumba kayita pala. Abavubi babeera n'obwato obwo buyitibwa bupala. Tweyongeddeyo. Naye obudde bwe bukya ne balekeraawo okufukuta ne bamenyako omulugwa ne bayerako omuliro ne batuuka ku bisiriiza by'amatale ge masengere. Amasengere ago byebisiriiza ebiba bisigalidde oluvannyuma lw'okusaanuusa amatale gaali ge twayogeddeko. Ne baddira omuti ne baggyayo ebyuma. Awo we bamala okubijjayo ne babitwala mu ssasa mwennyini ne babifukuta ne byengerera
ate ne baddira ensinjo ne basalamu ebitole ebitonotono. Watamwawo Omukerkere, essasa ye nnyumba omuweesi mwakolera emirimu gy'oba embuga ye wakakkalabiza ng'aweesa, era tuyite gwesezo. Tukyali mu kitambiro tutambira bwe tukunnyonnyola tukusomesa. awo ebitole ebyo ne babikuba n'amayinja agayitibwa omuyindu. Ne bafunamu emisinga miwanvuwanvu. Kale mu misinga egyo mwe baweesa buli kye baagala, kubanga abaweesi baweesa ebyuma bya ngeri nnyingi. Baweesa amafumu, enkumbi, obwambe obunene, abasajja bwe bakozesa emirimu, era n'obutono abakyala bwe bakozesa emmere, empiso, enkato, emiwunda egiteekebwa ku mafumu, ensamba ez'omu bulago ezaayambalibwanga olw'obuyonjo n'okwawula obwami bw'ebitongole, ensamba ez'oku magulu, emisaga egy'oku mikono, obusaga obwa nakkobyo, obutabulemu ebikomo n'ebyuma. Ennyonjo misaga egyo yabanga nga bukomo weewaawo, oba obuntu bwe baakolanga okwewunda, obumu bwagendanga ku mikono, obumu bwabanga bwa mu bulago. Era n'olusamba oba tolutegedde kabanga kabonero akakolebwa omuntu ke yayambalanga okumutegeera. Katugeze omuweesi yayinzanga okuweesaamu obuyondo obutinitini ng'abwambala wano. Ako ke kabonero ke ak'olusamba lwe. Ow'eŋŋoma ng'abeera n'akagoma, obugoma obutono bw'ayambala, olwo lwe lusamba lwe. Ate omuntu nga kwegamba ye atambulira mu bita ndeku biki, yatambulanga n'obuleku oba obuto obutono mu bulago, lwe lusamba lwe naye. Baakolangamu ennyonjo ezatikkirwanga kabaka ku ngule ye, amasiira, emijugo gy'ebikomo n'egy'ebyuma, entabwe ez'ebikomo ezaasibibwanga mu bulago, ez'obuyonjo, endege ezisibibwa ku magulu g'abaana abato, era n'ez'abazannyirizi, embazzi, ebide ebisibibwa mu mbwa nga ziyigga, engabo ez'ebikomo ezaateekebwanga ku myaliiro gy'amalaalo g'abassekabaka ne balubaale, ensinjo etema ebyuma binnaabyo, ennyondo eziweesa ku jjinja eriyitibwa oluyijja okw'omuweesi kwaweeseza. Tufunyeemu ebigambo ebiwera, tufunye ensinjo. Ekyo kyekyuma ekikozesebwa omuweesi ng'atema ebyuma, we waava n'erinnya kalema ka nsinjo okuba nti erinnya lya kabaka, kubanga kabaka yasobola yekka okutta ku bantu be nga bamujeemedde, ate ne basigala nga bamuwa abaana abalala ab'okumusiigira bamuweereze. N'olwekyo kalema ka nsinjo katema ebyuma ebirala. Okitegedde, ayogedde ku kye tuyita omusinga. Emisinga egyo atutegeeza ebyuma nga bimaze okukulukuta. Ekyuma bwe kiba kikyakulukuta tukiyita omulindi, wabula bwe kituuka ekiseera kiwola ne kyekwata, ogwo gwe guyitibwa omusinga. Era omusinga ogwo guba guwedde okusaanuusibwa. Kale mu kusaanuusibwa guba guwedde okusaanuusibwa, olwo tuba tugenda kutematema tuggyemu ebyuma byonna bye twagala, nga bw'aba annyonnyodde: emiwunda, emisaga, amafumu, ebijugo, entabwe, byonna ebyo bye muzze muwulira ebyo bizze lwakuba nti nno tuli mu mulimu gwa buweesi. Naye abaweesi bonna abaliwo mu biro bya leero, mu biro bya leero tebakyayinza kuweesa ebyo ebyedda nga bwe byalinga. Ate ebyuma ebirala ng'enkumbi n'obwambe bwe baakozesanga emirimu ne bisiriira, era abaweesi babikuŋŋaanyanga. Kwatamwawo Omukerkere, kyagambye ekyo nti ne bisiriira. Oyinza okugamba nti bisiriira nga mmere nti esiriiridde ku kyoto. Okusiriira okw'ebyuma kwe kuggwerera, oba kye tuyita okukoŋŋonterera, nga bw'olaba enkumbi n'ogirimisa ebadde nnene naye ne kafuuka akasimu. Olwo tugamba nti enkumbi eyo esiriiridde. Ekyo nno tekyalabikalabikanga. Era omukazi we yasiriizanga enkumbi mu Buganda, yamuguliranga embuzi n'amuyozaayoza olw'okusiriiza. Kitegeeza keekaabanga kabonero nti akola nnyo. Ebyasiriiranga baabikwatanga ne babizzaayo eri abawe.